omuntu bw'akiwulira awulira ng'ekiri political. Independence night neeraba amaanyi gaakyo kubanga kya spiritual independence, kya physical independence, kya mental independence, kya financial independence, kya total independence. Ate nga kyekitereeza eggwanga singa bano abantu batereera emisolo giweebwa eggwanga liba literedde, tibabeera mu malwaliro ate tibabeera mu kuziika, babeera mu kukola na mu kukulaakulanya ggwanga. So twebaza Katonda. Muyimuse emikono abasumba tusabire gavumenti eno kubanga gavumenti eno yatuwa eddembe ly'okusinza. Growth yonna eyogerwako nti tulinnye mu byafaayo obusiraamu bwe bwasooka mu Uganda, bwasooka obukristaayo bwonna obw'abangerekani oba obw'abakatoliki oba obwaffe obw'abalokole, naye kaakati nambaazi z'abalokole zirinnye okusinga eddiini y'obusiraamu ng'ate bawasabana ate bazaala basiraamu. Yimusse emikono tusabire gavumenti eno eyatukkiriza okubuuliranga enjiri, eyatuggulirawo enzigi. Oweekitiibwa President bwe yali afunye eggwanga lino mu 86 bannaddiini baamugamba aggalewo ebiwempe n'agaana. Olw'ekyo Katonda amutuweera omukisa. Yimusse emikono gyo abasuma, mwimusse emikono tusabire gavumenti eno. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tusumula omukisa nga tulaga okusiima kwaffe olw'enjiri eyaweebwa eddembe okubuulirwa mu Uganda, nga tusabira eyakulembera liberation, eyakulembera olutalo olwatuuse eggwanga ne bwe lituuse, General Yoweri Kaguta Museveni, omukulembeze w'eggwanga lino. Tumuyimusa mu maaso go n'abantu bonna be yalwana nabo abakyaliwo n'abataliiwo, n'abo bonna abamukwatizaako ku bukulembeze, n'abo bonna kaakati ate abayimuse ab'omulembe ogugamba nti gwo guli patriotic, ogukulemberwa General Muhoozi Kainerugaba ogwa Patriotic League of Uganda, a civic organization, naye ng'egatta ku ekyo muzeeyi kye yakolera struggle. Tubalangiryako omukisa era tulangirira nti omubi kyonna kyateesa ku NRM, kyonna kyateesa ku Uganda, kyonna kyateesa ku ggwanga lyaffe kyokebwa omuliro nga tekinaba na kuva wekiri. Enkwe z'abalaba ez'okutta abavubuka nga beekalakaasa, nga balwana, nga bayingirira ebyobufuzi ne balekerera ennaku yaabwe, enkwe ezo zonna tuzisazaamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Engeri yonna ebadde ey'obuvuyo, ey'okutega bbomu, ey'okutabangula eggwanga, ey'okuggulawo obuyeekera, ey'okuggyawo eddembe eno lye tulina, Mukama tugisazaamu mu linnya lya Yesu. Yimusse emikono gyo waggulu. Eggwanga lino tulinnyika musaayi gwa Yesu, lya Yesu, ggwanga lya mirembe, ggwanga lya buwanguzi. Batuwadde obukuumi, batukuumye, ekifo kyonna kikuumiddwa. Tusabira abasajja abo abali mu uniform n'abakazi abo abali mu uniform abamakinga sure nti ensi erimu emirembe n'obutebenkevu. Tubasabira nga tusabira General Yoweri Kaguta Museveni, nga tusabira Commander in Chief, nga tusabira CDF, nga tusabira IGP, nga tusabira ba directors ba security bonna, nga tusabira ba commanders ba security bonna, nga tusabira okuva ku nnamba emu paka ku nnamba eyayingidde jjo ebyokwerinda. Katonda abakozese kubanga bw'atakuma kibuga abakumi bakumira bwereere, era Katonda abakolere, abatuweera omukisa. Ekyo nabo kye batukolera ne tuba n'emirembe nabakibakolere kibeere mu mayumba gaabwe. Mu linnya lya Yesu, Uganda ebeeremu emirembe, Isirayiri ebeeremu emirembe, Uganda ebeeremu emirembe, Isirayiri ebeeremu emirembe, Uganda ebeeremu emirembe. Katonda alwanire Isirayiri agiwangulira abalabe baayo bonna. Ku lwa Katonda n'ensi yange tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.